mwebale nnyo mwebali ddala okunzikiririza. Wano ngenda balagayo omwami omu. Bismillahirrahmanirrahim. I, Rwanga Sowe, I share in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service of this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as the law establishes. So help me Allah. I, Rwanga Sowe, share in the name of Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of Uganda. Please help me, Allah. I, Semanda Richard, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. And Richard, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I shall faithfully and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Sowedi, kansala w'omuluka gw'ebulika, already maze okulayira mu kisanja ekiwedde mbadde era ebulika mbaddeyo naye ate nga wano Nama mbadde secretary wa production Nama sub county. Naye nebaza Katonda nti bannaffe bangi weewaawo nva mu kibiina ekya National Unity Platform tebaafuna mukisa gubalangirira wadde nga baawangula. Naye nze bannangirira nga bwe mbadde minisita nkoze bingi mu bulika. Omuluka gw'ebulika gwe gusingamu ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Naye olw'omukwano gwe nina n'abantu n'enkwata y'abantu n'ebyo byenkoledde byanneeyimirira ne nsobola okudda kubanga ebyobufuzi bwe bitumala okuwangula tubiteeka wali ne tusigala okubeera abantu service. Era nsuubira amangu ddala nga nziza ekisanja kino kye nabulira abantu bange nti sigenda kuddamu kwesimba bulika nga kansala w'omuluka okujjako ekifo ekirala. Ngenda kukola kyonna ekisoboka ate nveewo nga tebanneerabidde olw'obuweereza bwange obulungi. Semanda Richard, nze kansala akiikirira ekibuga ky'e Namawojjolo nga bakiikirira wano ku ggombolola Nama. Mpozi olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 2 lwe lunaku olw'okulayira kwaffe oba okulayira kwange nga nkomawo okubeera nga nziramu okukiikirira abantu b'e Namawojjolo. Mpozi abantu b'e Namawojjolo mbebaza olw'okundabamu omulimu, okulaba nga musobola okunkomyawo, okulaba nga nnyongera okubakiikirira. Era mbakakasa nti ngenda kubaweereza oba oliawo n'okusinga ku mpeereza gye mbadde mpeerezaamu, naye mbebaza mwebali kunnonda era mbakakasa sigenda kubatiiririra. Oba oliawo ngenda kutuukiriza ebyo byonna byonna bye neeyama ebyali mu manifesto yange, ng'omwali okulaba nga ngezaako okulaba nga tutumbula ebyobulamu mu ggombolola, nga ngezaako okulaba tufuna enguudo ennungi mu miruka gyaffe, amazzi amalungi n'ebirala. Mpozi nenkubiriza bawonalebo kansala bannange ne chairman w'eggombolola nange nyongera okugatta eddoboozi oba oliawo ne kubala bye banaayogerako okulaba nga tuweereza abantu baffe mu bulambulukufu, mu bwenkanya, basobole okubeera ng'ekyo kye babadde batusuubiramu nga tusobola okubeera nga tukituukiriza. Bannanama eyongera okututumuka okulaba ng'egenda mu maaso. Nayadde oba oliawo tuwulira olugambo nga Namawojjolo bwe baagala okubeera nga bangatta ku Namataba Town Council. Naye nga kansala w'ekitundu ekyo ekisanja kiwedde nga bakansala nga tetuleetangako kiteeso ekyo era nga tetuwangayoko kirowoozo kikutulamu Namawojjolo kugigatta ku Namataba.
nakati ekisanja kino nga bwenkomyewo kwe ŋŋenda kutandikira sigenda kussa mukono ngenda kusimba Nakakongo yenna kubanga abantu bange ab'omu luka gw'enkiikiriro ogwa Namawojjolo tebeebuuzibwangako ate nga n'okwagala tebaagala kubazza Namataba eri mu Nakifuma, Namawojjolo eri mu Mukono North. Ekitutwala eyo kyekyaki. So oba oliawo tujja kwetaaga n'eggombolola yaffe wogitunulya weefaanagana buli kimu tukirina ekisobola okulaba nga kitujja ku mutendera gwe tubaddeko okukuza nnama yaffe awatali kugitundako bitundutundu ng'abalala we baagala okubeera nga batunda Namawojjolo okugitundatundako nga bagijja ku ggombolola y'ennama. Byonna ekisoboka naye ekizibu ky'amazzi kye kisinga obukulu. Weewaawo twafuna chance nti MP abaddeyo ate yakomyewo Kiwanuka Budala yagezaako kusema bowahozi okuyamba ku mazzi naye yazisimanga mu bitundu ebitali mu bantu bangi. Nsuubira nti ku luno tugenda kuteekesiira kuba abantu baffe babonaabona nnyo n'amazzi kubanga amakubo gwe tugagezezzaako mu kisanja kino galima naye ekizibu ky'amazzi kikyali waggulu nnyo mu kitundu ky'Ebulika. Tukolere wamu. Ssentebe simulaba. Kansala waffe ow'abakadde omusajja. Mba nkiresi. Otegeera Ssekabasi